Yes, it's a brand new day. Ogambo chamu na Kampala, Ogambo chamu na Uganda. Webale kwanti otambula na febanga lino webale kwanti otambuliriza kusamunye ekitiibwa wenna mpulirizo. Nakulwa leero mugakulembedde eyatamya Shiba abasajja bamuyita Scar the big time. Yasobola okuba nti afulumya akayimba oba oli awakamuzi wa Mukama Katonda. Bruno K avudde n'agamba nti abanvumanga ku lwa Farida muliwa nga mwanvumanga nnyo ku internet ne mugamba nga bwe njagala abakadde mukyaliwa abanvumanga olwa Farida nga temukyanvuma and still Deliki and Mona those who love TikTok abavubuka abo basobola okuba nti bakyalirako kyali waabwe ate nga comedian amanyikiddwa nga Sesabat ne bamuwayo ku kasente ye n'asudiya n'azigamba nti bamuwadde miliyoni 8 naye nga ateterezaweze miliyoni 8 tugenda kuba nti tubikutuusaako this week otandika okuba nti olaba bice bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Jans Awards nazo ziri ezo zitandise okuba nti zirockinga up nti bw'otunuulira nti ziri mu kutraininga almost everywhere. Palaso Sofia best nominee kubanga yafunye nominations 5. Of course Nedlisa Kenzo Musuza n'atavira yawo kwogata Shiba Kalungi Spice Diana n'abasigaddewo. So Jans Awards nazo ziri ezo Uganda bagenda maaso n'okuba nti balonda artist wo oleme kwejjusa ate nga ne bwe njogera High People Music Awards nazo zijjagenda maaso n'okuba nti zifuma anytime from now. So genda maaso n'okuba nti olonda abayimbi babakusingira mu mwaka osobola okuba nti otambula ngera n'ekintu bwe kitambula. Yes, bagiyita Jans Music Awards gye ziri nnyo. Mugamu Chabana Kampala amanya neddoboozi bamutantambi kimuso number 1 Chiboya Maxudi Junior made in Uganda. Muvubuka yes mbeerawo I mind my business sifa ku bintu balala bye bakola. I just mind my own business ne nkusobola okuba nti kutuusako. Now olunaku lwa leero nzikiriza nsobola okuba nti nkutwala ewa Bruno K. Bruno K olunaku lwa Instagram ageze nateekayo ebimu ku challenges ezigenda maaso. Ageze n'agamba nti abantu bangi mwali muvuma ku Instagram ebiseera ebyokwogata Twitter ne Facebook nga mugamba nga munjogera bingi nnyo especially abavubuka abatalina byakola. Mwe abavubuka abakera ku makya ne mukwata amasimu ga layisi. Simanyi masimu ga layisi oba gaba gatikati simanyi because sagala kuvuma brands z'abantu. Naye avudde n'agamba nti mwe bankwata busimu bwa layisi ne data w'obwereere mwagendanga mu maaso n'okuba nti munvuma naye kati ennaku zino temukyanvuma. Lwaki temukyanvuma? Is it because nabawa level yemu? Is it because nabasukako? Is it because temukyalina kye muŋŋamba oba data yabagwako obusimu bwammwe obwa layisi bwafa? It is just a matter of it was just a question. So temunyiiga omuvubuka ono Bruno K wetogera y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti batraininga mu ggwanga lyattu Uganda. Yasobola okuba nti aweza emitwalo 6 ejja Facebook. Y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti bakola charity is very important more especially when it comes to artists. Ono omuvubuka yagenda mu maaso n'okuba nti ayamba abavubuka abamanyikiddwa nga Munya style abavubuka abava ejjinja abasoga muzeyi mukulu amanyikiddwa nga Alex Mukulu yagenda maaso n'okuba nti abavubuka n'abagamba nti Munya ekintu nekimutabukako mpola mpola. Bruno K n'asitukiramu ne Farida Nakazi ne bagenda maaso n'okuba nti bataasa abaana abo era mwabasondera ne babatwala mu studio ne bakola ne hit. Naye after there saategerako ebintu ebyalaga samanya abavubuka gye badda. Bruno K olwamala okuba nti ata video gye ba featuringamu abavubuka abo saategerako abavubuka abo gye badda up now. So Bruno sokoddemu ombulira abavubuka abo wabateekawo oba wabavaako wabayingiza state n'obazaayo ejjinja mpola mpola. So Bruno ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti akola bireetedde abantu okuba nti bamwagala. Sofa yagenze maaso n'okuba nti akwata ex boyfriend wa Shiba Kalungi amanyikiddwa nga Scar big time n'amugamba nti boy vayo ku street njagala oje nkubeeremu mpola mpola. Era omuvubuka ono yasobodde okuba nti amukyusa. Scar yali ku nakulabye loodi awo namungona nga yokyabiddomolo. Scar y'omu ku bayimbize be naali bakalabike Uganda abali talented abayimbira ddala n'ayimba n'ogamba nti ono omwana ayimba ebyaddala. Scar ayimba. Omuvubuka ono yali mu big time oba big times eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Sylvester Kyagulanyi yalimu ne Richard Kogata Signature ekintu ne kimutabukako. So still Bruno K n'avaayo
n'addayo n'amuyamba ate nga bangi abagenda amaaso n'okuba nti buli abagamba nti Bruno K talina kyayamba abantu nti simanyi aliwo mu kwagala bakadde mwayagaza nnyo Bruno K Farida Nakazibwe and so far in my knowledge I think Bruno yangamba nti bano ba just bakyali ku bakyali era bagezako okuba nti besindika nti Farida agenda amaaso n'okuba nti asharingirako Bruno platform asobole okuba nti amutuusa gyalaga Bruno K alina charity organization foundation oba charity company gyagenda amaaso n'okuba nti agulawo n'abayimbi era mu company nosubiramu okubeeramu ne Saka Free Boss Palazzo Made in Uganda Uncle Joke Uncle Mayanja musubira okuba nti mwali mu charity kubanga nabalaba nsubira okulaba mu Farida Nakazibwe ne ba celebrity abalala nga bagenda amaaso n'okuba nti bakola charities across the country so n'olwekyo musabire Bruno K asobole okuba nti agenda amaaso n'okuba nti akyusa obulamu bw'abantu nga bwe birina okubeera nti butambula Bruno K big up on yourself nkwagala nnyo muganda wange bali kugenda amaaso n'okuba nti okolera ebintu ebinyumira naye mu part 2 waliwo abavubuka ba TikTok bano bamaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. There is Derek and Mona. Derek and Mona bebamu ku ba TikTok betulina sawa zino mu kibuga Kampala bebamu ku ba TikTok abakyasobola okubeera ab'ettabu ate ke bateekamu kye bayita okuba nti bedetinga nti it is one of the babiyite TikToker best couple nti abavubuka bano batraininga so you can't avoid the trend ne social media ebiriwo n'olwaleero nsazeewo okuba nti mboogerako just because it is the trend and you can't avoid the trend abavubuka bano olunaku lwaleero basobola okuba nti bakyalirako kyaliwo abamanyikiddwa nga Sesabat naye omuvubuka ono yali akola ebintu ebiri fane ku Facebook na Instagram joininga naye TikTok era is one of the best TikTokers still anti click yaba TikToker tulinako Brina Slim Boy tulinako akavubuka akadugavaako akalinga kaganda ka DJ de nakavubuka ako katonyo akalina MTN kalina mu MTN Powers Awards kavubuka kalungi waliwo Derek and Mona waliwo Alani Cruz waliwo Ditacha the Sankraman yomu kwabo abavubuka obuli abagenda maaso n'okuba nti bakuba TikTok Uganda so n'olwekyo Derek and Mona bakitegedeko nti kyali waabwe nfanfe amanyikiddwa nga Sesabat mulwadde Sesabat obulwadde obumuluma tetubumanyi nnyo naye ngenda kugamba Sesabat nti kati kwoli muganda wange obadde kwoli emyaka 2 kansubire emyaka 2 gwobadde kwoli obwana obubadde obujja okubulaba obadde okozesa obupiira like it or not in the music industry or entertainment industry there is a lot of ebikemo nti obwana bujjanga obulaba kana ne kajjanga konna nga byebyo but in fact ne wankubadde nga simagenda maaso n'okuba nti akendera kansubire nti Sesabat okozesa emipiira because obwana bwetego obwana bulwadde tetunamanya kiruma kyali waffe amanyikiddwa nga Uncle Sesabat naye nga Derek and Mona basobola okuba nti bamutwalirako blood waffe ne bamugulira ku katunda asobola okuba nti atereza ku bulamu ne bamukyalo n'akasente ak'enjawulo era omuvubuka ono ali so happy Derek y'omu ku bavubuka ba Good Life Radio and Weasel bali bavubuka nnyo ba radio nti radio yabayamba nnyo okuba nti abatravelingako katane kyaliwo omulala is a very funny guy bamuyita Solomon Starboss muvubuka oyo tato bamuyita oba Uncle Ameli Sengendo yes I think Kadonka artist so Derek Collins Nkwetaga Solomon Starboss waliwo ne guy yaliwo na tetao Good Life Camp bali mu bantu ne bapo nti bagenda maaso n'okuba nti obuli abasabavingira kumanyiga radio so far bano nyengere kibaleta music industry ne batandika okuba nti bazanya bakola skits zaabwe za TikTok and so far abavubuka bebamu kubasinga bebamu kuba TikTok betulina mu Uganda nno bano babadde bakadama nga babeera Dubai bakomyewo mu kibuga Kampala bagenda maaso n'okuba nti barokinga bagenda kiwa Palazzo ne bagenda kiwa Spice Diana ne bagenda kiwa Babarita babadde mu bifo ebyenjawulo bingi and still we are happy nti abaami bano bagenda maaso n'okuba nti bakimakinga mwebale kuba nti mutambula naffe bakyali bange I respect you so much big up on yourself okuba nti wetwalire oleka obudde bwo oba wefizo obudde bwo
n'ogamba alina okutambula ne gym so asobole okuba nti antuusaako ebintu nga birina okuba nti bitambula. Ditacha de Sanclaman yagambye Butcherman nti gwe olulimi olujamaika lweyogera byonna bifu. Yes, byonna bifu. Bato ya Sanclaman Ditacha kogata Butcherman tugenda kuba ntugikutuusaako awo tusobole okuba nti tutambula ffenna. Big up on yourself there. Kankomewo nate era